kano kabadde mu nyumba eno kati myaka 2 yanagambye nja kabaterawo ate sagala mulowooze nti tuli mu byakiyaayi wano ako ate nkambala nga kyetaagisa ndoza mumanyi kyekakoma muve mu bino ebyammwe ebya China kano kalaali. Wali obuuza lwaki abantu abalowooza abasinga obungi bakutwalanga omuntu atalina magezi? Wali okirowoozezaako? Has it come to you? Bulungi. But Kayana ne sense. Togenda Kayana without sense. Aliko gamba Kayana na sense. Sense chikwe boy nanga you no longer a member of parliament. But I'm a member of parliament. Oloza lwachi bakupala. Linda kankubuza. Senseless. Linda ko katono fine baby. Bebe, who is the member? Bebe, let's go slow. Who is the member of parliament of Kampala? Oloza lwachi bakujjayo. Kibuzo omwana wao kuba manyaso bulungi. Tubanirizaako basebo ne banyabwe buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo Faruku kiki omwana Bebe ono oba alya mmere ki olunaku olumu okumanya ennyo kulitutta olunaku olumu okumanya ennyo Jime kulitutta. Badensa banzikirize mbuze ku bannayuganda. Mbuza ku bantu. Bannayuganda mwenna gye muwangalira tuweebaza abatugoberedde ebbanga lino. Yes. Eyinza okuba emu ku shows ensembi okukola omwaka guno. Yeah. Tomanya naye yeno show ze tusembyeyo okukola nga twakava mu Christmas. Oba ezetusoose okukola by the way. Zetusoose okukola kuva mu Christmas. Mnaku enkulia. Ku Christmas wakyali ennaku endala. Okay. Jime njagala kulubuzaako bannamasaka mu ngeri y'enjawulo. Weewaawo. Omanyi buli lwenzija wano nakugamba njagala nnyo okwogerera ebitundu 2 byensooka. Okay. Masaka ne Makindye. Then ndyoka njogera ku Uganda eyawamu. Nabaddeko ke Masaka nga tulagenda njagala onzikirize njogereko ebintu bino. Kuba bwe sitabyogera nja kuba mulyaza amaanyi. Nabaddeko Masaka bannamasaka bantumye obubaka buno. Omanyinze bwe ngenda ennaku ezimu naziwaayo. Okay. Okuba nga tulambula ku bantu baffe. Naye olunaku lwa 26 naluwaayo. Nambula nnyo ku bataka n'okulaba biki ebigenda maaso mu kitundu kyaffe. Yeah. Nabaddeko nnyo mu Nnyendo Mukungwe ne mu Kibanja Kabonera. Waliwo ekifo bakiyita Kayirikiti. Olekiwuliddeko? Kayirikiti awo e Masaka kye kimu ku bifo ebisingamu nga bw'owulira Katwe ye Makindye. Nga bw'owulira Kawempe. Ebyo ebifo ebisalawo bibeeramu abantu bangi. Remote areas naye ebyo tebitegeera kigambo kyonna okujjako enkyukakyuka kubanga bye bitundu ebiyisiddwa obubi ennyo mu bukulembeze buno bwe tuwangalira. Ebitaganyuddwa. Era be baŋŋambye ekigambo kimu nti ffe tetumanyi kintu kimu okujjako Kyagulanyi kyaba tulagidde. Ffe wano tuli bajjaaviira. Sebina emupyaddako wakimanya wa Nnyendo Mukungwe. Kati ate n'entambulako nnyo mu bitundu bya Kimanya Kabonera kubanga baŋŋambye Abedi Bwanika asimbye amakanda. Abedi Bwanika bye bigambo bye njagala okugamba bino byagenda agamba bannamasaka. Okay. Bino njagala bibeere ku record. Mbijja mu kamwa k'abantu bannamasaka. Abasajja bano ebigambo bye boogera mu public byanjawulo nnyo ne bye boogera nga batuuse ku ground. Njagala nkwotinge bulungi. Mu mawulire mu public bagamba abantu mulonde Kyagulanyi. Teyatwogerako. Mugende mukole ki? Mumulonde. Bwe baba banonya akalulu do to do kubanga kye bali mu kukola kalulu kaatabuse. Babagamba oyo tasobola kujjako Museveni. Tasobola kujjako Museveni. Era Abedi Bwanika bagenda bakuuta akadingidi ku ground nga bagamba abantu baffe Kimanya Kabonera Nnyendo Mukungwe bannamasaka nti Kyagulanyi tasobola kujjako Museveni. Ffe tweteekateeka mu 2029 wajja tugenda kubaleetera omukulembeze omutuufu agenda okutwala eggwanga lino muki? Mu maaso. Njagala nkwotinge bulungi. Bakuba kozi. Bakuba kozi ate mu mawulire. Nga batembeeta pulojekiti yaabwe gye nakugamba eya 2029 ereeta General Muhoozi Kene Rugaba. Bannamasaka nga nnyimirira ku DPTV Uganda. Njagala bategeeza bino wammanga. Jime saagala kufuuka kyesirikidde ng'oluyiira limukwokya abantu baffe ab'e Masaka. Abedi Bwanika bannamasaka njagala bategeeza ne bannayuganda
bali mu kuzimba project ya Muhoozi, bali mu kuba Kyagulanyi Robert Center ku ground, bagenda basiga ensiga mu bantu baffe nga babagamba nti mu 2029 mu kisanja ekijja baleeta president agenda okuba ready okutwala eggwanga lino maaso n'okola transition. Project gye bali mu kuzimba Abedi Bwanika, Juliet Kakande n'abantu ababafaanana baleeta Muhoozi, mutabani wa Mwami Museveni. Mu Namasaka yonna gy'oli njagala omanyi obuvunaanyizibwa bwo buli wano. Mwami Museveni tafuna mukisa gumujjako wano. Bw'oba oli musajja Muganda, oli Munyarwanda eyajja mu 1905 abaweebwa ettaka okuva eri Ssaabasajja abakkiririza mu Uganda nti mmwe mwafuuka bannayuganda temumanyi ggwanga ddala. Abakyoli, Abalango n'ebitundu bya Uganda ebisigadde. The time of changing leadership mu ggwanga lino nga mulonda president gwe mwagala tewali kulanga kulala gwe guno omulundi gwe tugenda okugeramu ogwa kalulu mu kalonde 2026 2026 mu kalonde mu kakuume bwe bakataataaganya mu kabanje bwe munaawo omukisa omwaganya Mwami Museveni natwala mu kalulu akajja oba n'atuyita mu myaganya gyenga tugenda mu 2026 ng'awangudde akalulu kano ne tuva mu 2026 ng'awangudde akalulu kano obanga akatutte mu ngeri yonna kuba tumanyi tagenda kawangula naye ng'akatutte mu mbeera yonna gy'anaakatwalamu ne musigala kyesirikidde abaana bammwe n'abazzukulu bagenda kubonaabona emyaka ebirala gisukka 40 nga gyola gitubonyebonye n'okusingawo. So muleme kuba comfortable kubanga Abedi Bwanika, Mpuuga Mathias ne banne bali mu bbawa obubaasa, babaleetera obusabbuuni, busukaali, babalima tibaleeta endokwa z'emmwanyi. Bameka abavubuka e Masaka abakyalina basobola okulimira emmwanyi? Don't be taken by these men n'ebigambo byabwe. Mbakuutira omukulembeze w'ekirooto kyammwe agenda okukyusa eggwanga lino ffenna tube nga tweyagala n'omunaku asembayo asobole nga akufuna eddagala mu ddwaliro ne muzadde we nga mulwadde Robert Kyagulanyi Center. Temulimbwalimbibwa. Bino mbyogedde Jimmy, nja byogera over and over. Ojja kunsonyera ekika zino ziyisa kubanga ziri very important. Ziyiseewo. Abantu b'Ekirimya, Gayaza, Katwe, Kirumba, Bisanje, Bukunda n'ebitundu byonna ebyetoolodde mbategeeza nti Abedi Bwanika, Nyendo, Kitovu, Abedi Bwanika ne munne Mathias Mpuuga Nsamba omuti gwatondebwa okulwanyisa NUP, particularly Robert Kyagulanyi Center. Robert Kyagulanyi Center tebamwogera kubi mu public kuba bamanyi amaanyi ge. Naye basize enjiri ku ground yegenda erya kaasa mpola. Bagiwerekerezaako sente. Ne bayina n'abantu baabwe abagenda ba preaching enjiri ku ground. N'abasajja abazeira abavubuka mpola mbabuulira bwe mbamuwulira nti eggwanga lino mwagaliriterere. Museveni bwe yalabange enkola y'okunafuya ebibiina emulemye eya 2021 gye yagamba nti wajja kuba ene political party evuganya opposition political party NUP yajja ne muyita mu nkwawa yanoonya abo abasobola okuyingira mu NUP bagimenyeemenye ebiwawaatiro. Kyagulanyi n'alabuka n'adduka mangu n'abafulumya ne badduka mangu ne bakola ekibiina kye bayita ekyomuti DF. Olutalo lwa DF si lwa kukyusa buyinza mu ggwanga, lwa kulwanyisa Robert Kyagulanyi Center mwagwe baleeta omuntu waabwe gwe bayita General Muhoozi Kene Lugaba nga bamuleese nga tewali avuganya. Lwe lutalo lwe baliko era bali mu kulwana mu ngeri yonna basobole okutwala abana ababaka abasatu mu parliament. Mpuuga, Abedi ne Juliet Kakande. Bino bye njagala okugamba e Masaka. Juliet Kakande ne Mpuuga bo bagenzi. Sitegeeza nti baafa. Ntegeeza nti mu kuwangula akalulu ke tugenda okugendamu bannamasaka bamaze dduba kuba ekigo. Kati asigaddeyo ayagala okusiisiira atambuza enjiri mpola ate nga butwa bamuyita Abedi Bwanika wakimanya kabonera. Muganda wange Patrick Kuteesa boyina kadi yeeyo njagala bigamba nga ndi ku DPTV Uganda buno obubaka bukutuukeko. Yongera okutuuka ku ground yogera n'abantu babuulire enjiri ya struggle. Nkimanyi abantu bakkiriza mu NUP ne yongeramu amaanyi ne kampu yo. Amaanyi ga Robert Kyagulanyi Center
gatta kaaga abantu bagamanyi naye yongera ogatte kaaga go ku ground mu Kimanya Kabonera kuba kijja tukoseera president okuwangula awo mubaka bamuwangu kijja kutegeeza impact yo tekoze bulungi nkakasa nti olina amaanyi naye yongeramu kaamaanyi akasajja tekeebaka kasula ku miryango gy'abantu kabakonkona n'omusimbi mu bisawo jima onvuddewo bannayuganda amalamusizaako yonna gye muwangalira mbaagaliza omwaka omujja 2026 gubenga gwabibala tufune obukulembeze obujja mu Uganda tusobole okununula ensi yaffe tubeere mu ggwanga eryeyagaza nga lirina equal rights equal opportunities enkola ey'amateeka gye bayita rule of law ng'ekola ku bannayuganda bonna watali kusosola. Kale abutereevu nnyo akubagulizaako tolindanga wambazzi bw'abazze n'akugamba nti kino teekayo amatu ate gombiriri towulira newuliriza bwekiri kubanga abasajja basensera chance tugirina katuwolekere bwe tubanga tuwolekedde tuyina oba musajja mukulu oba mulenzi omanyi kwegamba n'enjogera y'ebintu oba n'enkola y'ebintu eyinza okuleeta omuntu okulowooza emyaka gyo tuyina kati ennaku zino abaana abakula nga mubiri naye nga myaka mito kati simanyi naye bebe yavaayo n'alumba omulangira Kasimu Nakibinge ebigambo ebimuleetedde ebizibu butasirika omanyi nekira kye nategeera ekidomola ekitali mu mazzi kiwaawaala nnyo bebe teyakomyawo n'agenda atuswaza ffenna eddebe n'atuswaza ffenna bamubuuza omubaka wa Kampala yaani nti kyovola abaakugoba tugamba omwana ono yabaaki abaana ba boda tubayita boda naye nga basajja bakulu omwana ono bebe yabaaki kakati njagadde Farouk atulaba tusooke tumuwe ku bebe kubanga bwe tujja wano ne twogera ebigambo ne bibagenda owulirawo mu butambi bayinza olowooza nti ffe ne katwagala bo bajja twebuulirira ono mulenzi oba musajja anyway ebirala sijja byogera soko tuwa akatambi ka bebe ako gana okuzimba twakwata ssente wano lwakuba nti nze zange ebyange bibeerako reason zwena aŋŋamba eno zimba Bobi Wine aguze escalade nina okulinyisa levo kuba akasajja bwenkalekane kagenda wano bajja kulowooza nze kapere nentumya hama mu ssente z'ennyumba zwena katona anobe tuba tuli awo eza hama eyasooka ne bazibba nga nina omwezi gumu n'ekitundu okuddamu okufuna miliyoni 17 okutumya hama ey'okubiri ew'omuyindi nenjitumya era netuuka ate eba tennatuuka kamiliyoni naye n'aleeta escalade neŋŋamba lubazi ne mugamba ono nti ennyumba girindeko tukyalina okukola ebizinesi gye erinnya lye bayita bebe kuulu liryo erisookayo ennyumba ne ziddako ebyo sokoleke okitegeera naye olwo muteesa bameka wali tubadde ku saidi ye yakeeke kati nkuleeta oye bebe cool kati eyo side nayo tugifunye njagala otuwe bebe omulala njagala otuwe ku big size omulala awo okyogedde bulungi soko mutuwe in fact nga tonaba mutuwa His Excellency ayina galubindi zayambala tazogerangako naye abantu bazirabanga azambadde bo ne batandika okukola okunoonyereza ne bakizuula nti si za bulijjo ye tazinyeganga nako kakibadde kibobbya omukulu omutwe nga kimuluma kimwokya ndowooza yagenze n'abugula njagala tuwulirize bebe olwedda wali amaze otuga nti atambulira kwani ku Bobi Wine kaka tuwe bebe wadde mu nyumba eno kati myaka 2 yanagambye nja kukabateerawuko ate sagala mulowooze nti tuli mu byakiyaayi wano ako ate nkambala nga kyetaagisa ndowooza mumanyi kyekakoma muve mu bino ebyammwe ebya China kano kaalaali kawano
kitegeera kati ngo mutusonyiwa okuseka twagala bawa bebe Faruku Ali aje atubulire buzibu ki kakati oyo ye bebe owulidde Galubindi tuba tuli awo ne zireeta Simon Muyanga Lutaaya ne Bebe Cool soko tuwe Simon Muyanga Lutaaya oyo yobuuza lwaki abantu abalowooza abasinga obungi bakutwalanga omuntu atalina magezi waliwo kirowoozezaako has it come to you bulungi where did it start from? Well, that's a very good question. Era webale kimbuuza Ekituufu nti Bobi Wine akusinga muki mu byonna omusinga ki? Anti gwogambye nti akusinga muki menyanga bwe nkuddamu Tandikire ku music. oyo mugyewo tasobola Award winner. eyawa Goyina yawo. nineze South Africa nineze Kenya ne bweba music kale katugambe tugende ku microphone tukebera amaloboozi quality y'eddoboozi tajja Osinga Bobi obugagga. musinga obugagga musinga obugagga musinga essente kyesimanyi oba kikkirizibwa antenguleko wande bwati atuleko n'akawumbi buli waatula n'akawumbi just kambwe kati tukkiriziganye ampemu 6 hours nsobola okukasaba ku banka oba nsabe bubiri tisina ngeri gye nsobola kugamba nti ssente Ayina bichi goyina ki? Okimanyi naawe nti ogula ku mazzi si kyangu okuzimba bichi. Kale kale nti akusinga ebitabo. Ebitabo Wasoma ki Bebe Cool twogere olese PCM ne MDD mwaye Muyanga Bobi Wine ansingako ayina certificate just sina certificate ansinga ebitabo naita ansinga magezi oyo ye bebe munatusonyiwa twagala kujjawo bebe kali akasembe tosoka kaleta kutujja kakwatako nedda mbadde nsaba tujjawo bebe ene tusoke tukome wano bebe agambye yasosaga Bobi Wine wali kyamusinga bwe batuse ku bitabo naga ansinga bitabo tansinga magezi naye gye tutandikidde akatambi kano nga bebe ayogera agamba Zuwena yali ku bride and groom doze yabukedde nga mutegeza nti akasajja nga kaleese emmotoka nange nentumya hamma kitegeeza ono yamala kuleeta naye n'akola ki n'aleeta ku nsonga endala bebe n'atugamba nti in fact n'aleeta glasses oli gwe yazirabirako tannaba yadde okuzoogerako bebe azireese atukakasa ate lebo mwegiraba tusembeyo nga bamubuuza lwaki abantu balowooza tereza amannya ago galina ddabo EQ nti bamubuuza nti bebe lwaki abantu balowooza nti tolina magezi nange nkiwulira sitandikirawo Faruku kakati Jime njagala kukubuulira nti tubaddewo wano mu biseera bya music bebe nali nagaana okuddamu mwogerako kubanga ng'ensonga ziri contradictory era ng'abamu balowooza ziri just diversions kusinziira ku status n'embeera gye tugezaako okulabamu ebintu ebitambula naye bagamba waliwo sayingi gye sitaagala kwogera egundi kuba omukono omugundi ya gundi olugero olwo like olumanyi kati saagala naye lwe mbadde ntegeeza mukono mu gundi yaki so bebe kye yakoze nti waliwo bayita ba stakeholders ab'amaanyi mu ggwanga betulowooza nti balina ezaali badde nga centers of power nti
abantu batunuulira bagamba nti ono bwakuwandako eddusu ayina namba ezo zimukkiririzaamu nti wansonga nga jjajjaffe Kasimu Nakibinge ayimiridde mu layini y'obusiraamu nti bw'otandika leero n'omulumba kubanga eyo seti nali njirese nga saagaana jjogerako naye tugassa ebintu bingi nga tusobola bireka ne bigenda unanswered unattended to because bisusse tulina abaana baffe abalaba TVs tulina abantu baffe bitulowooza nti balaba ensi bw'etambula. These people like Bebe Kulu balina numbers zibadde bazimba for a very long time. So balina abantu be babuzaabuza cause balina ekintu ekyo bo balina abantu batambula nabo be bagamba nti the yes men. Jimo ina abantu botambula nabo ne tebasobola kuwabula. Whatever you say bagamba yes man, you're right, gwe mutuufu. Nenga mu reality oyimu kwogera ebintu ebitagatta. You speaking bogus. Ujja kunsonyiwa okukoza that statement. Ng'oyogera ebigambo ebiri bogus. So leero bwe tutuuse leero jjajjaffe Kasimu Nakibinge abadde mu lwatu ebigambo bye. Newankubadde alina ebintu byayogera n'abakulembeze ebyekyama. Kibuli kifo kya lukale. Jjajjaffe Kasimu Nakibinge awerukaminga buli muntu azze. Nsobola omujjukizaako twakubaayo n'omukolo wano gwokusabira kabaka najimwe na Mutebi okubiri nga wezeze emyaka gyali meka 7 oba mumeka yali open to everyone. Era twalabako Haruna Kasolo ng'anoonya ekifaananyi ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alemedde mu mugongo anoonya ekifaananyi kimukwate. Wakiraba bulungi nnyo. Era jjajjaffe Kasimu Nakibinge n'amwanjula bulungi. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze wa Leader of Opposition ne bamugamba najja n'ayanjula abakulembeze ab'oludda oluvuganya n'ayanjula Ssemuju ne Elias Lukwago nga tulowooza bakyali ku layini. Akojja kunsonyiwa okukayisaawo. Nange ne bwe nandibadde n'abanjula. Era mu abo waliwo bataayanjula. Mwali Empuuga. Ng'ategeeza nti mu opposition gye tutambuliramu ono taliimu. Mukulu gwe toliimu. Tolina wadde nakagezaako kubuuka eno. Olina oli omukulu gwe tuvuganya. So, simanyi Bebe Kulu oba tokimanyi nti Kasolo wa NRM. Haruna. Simanyi. Jjajjaffe Kasimu Nakibinge yamwaniriza. Kitegedde? Kibuli ewerukaminga buli muntu. Aba NRM n'atali basiraamu bagenzeeyo. Yes. Kakati Bebe Kulu nga munnansi wa Uganda. Simanyi oba omugaati gutuuka ne gumulakira ne gutta. Saagala kukozesa ekigambo ekimu. Ne gutta engeri gy'alina okulabamu ebintu n'engeri gy'alina obbirowoozaako. Ne gutta endaba y'ebintu. Endaba y'ebintu. Ffenna tukimanyi nti abakulembeze mu biti ebyenjawulo mu institutions kye balina okusooka okukulembeza kiri eki baliyita kulwanirira ddembe ly'abalala. Kibakakatako okusinziira mu bitabo ng'eddiini olina okulaba nga bannansi bonna bayifuna equal rights gye bayita rule of law ng'ekola ku buli munnansi yenna. Kasimu Nakibinge jjajjaffe byabadde ayogerako. Tayogera nkoti nse mpagira NRM, mpagira DP, mpagira UPC. Agamba abakulembeze mukole ebintu bye muyina okukola. Enguudo muzikole. Muleme ku violating human rights n'ebirala. Bebe Kulu ebyo tabiwulira. Oba obwongo buyina focus gye bukufocusinzeeko. Ye ayina this biasness. The bias gy'ayina ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP. Nti bw'amulaba ewantu azimba omutima ne bw'aba talina kye yayogedde. Ye kipingamizi. Ayina ebirooto eby'entiisa. Buli bwala Robert Kyagulanyi Ssentamu emujjira. Okategedde? Bwe yamulabyeko juzi ng'agenze, bwe yagenda Emmengo n'anyiiga. Ayagala natutamya Buganda. Kitegedde? Era n'ayisa mbe yayisaamu awo. N'ayingira Nambooze n'akola ki? Bwe yavaayo n'agenda Ekibuli n'ayingira ani? Jjajjaffe Kasimu Nakibinge. Bino ebigambo njagala byogera nga nsinzira ku DPTV. Bebe Kulu bw'amanyi nti musajja Muganda. Nga ye Moses Sali.
bw'ataaveeyo ku makya kwetondera jjajjaffe Kasimu Nakibinge jjajja w'obusiraamu bino mbikugamba ne bakolagana n'omu NRM bagenda mwesalako nkikuddemu Bebe Cool bw'ataaveeyo officially kwetondera jjajjaffe Kasimu Nakibinge n'olunyiriri lw'obusiraamu kubanga jjajjaffe Kasimu Nakibinge ekifaananyi kyayambala liida w'obusiraamu jjajja w'obusiraamu busiraamu busibuka mu lunyiriri lwe aba NRM abamuwa omugaati gwalya ne bakolagana nabo bagenda kutandika distancing themselves from him bagenda kutandika omwewala agenda kufuuka kikolimo nuisance public nuisance agenda kufuuka njagala onkwatinge bulungi sigambye nti afuuse wabula agenda kufuuka if he doesn't react so fast to this matter omanyi bano abaana obalaba Bebe bagenda ku makya ne bakeera ku makya omulira is speaking with a lot of arrogance ayogera n'obuyinza bungi alina ne command kubanga batuuse ku mwami Museveni kati yalowooza alina obuyinza asobola n'okuboggolera ba leaders ku level ya Kasimu Nakibinge natuuka n'okwogerera ettaka ly'obusiraamu nti mwami Museveni alinga agamba nti mwami Museveni yawadde Kibuli ettaka Jimmy, let me tell you institutions obukatuliki obusiraamu obukristaayo orthodox n'ebirala bwafuna dde ettaka mu 1900 agreements ezaakolebwa Museveni nga tannaba na kulowoozebwako kujja wano nga tannaba na kulowooza kuzaalibwa okitegedde Museveni doesn't dictate ku ttaka bandi balina kyasobola okukola ne banne kulibuzaabuza na kulifutyanka nga bw'olaba ebibize bibaawo nti akolaganye ne mufuti ne babba ettaka ly'Essembabule ne babaako gwe baliguza ne baliyirira naye ettaka lya institution zino restructured bulungi n'ebyapa weebiri ne baani bannannyini baalyo n'okuvunaanibwako ne abalivunaanibwako so Bebe aleme kwewa self entitlement nti NRM eno gye tulaba yewadde obusiraamu ne Kasimu Nakibinge what they have yagamba byonna Kasimu Nakibinge byayogera amagye tegamulumbangako ne gamukolako kintu kyonna kikyo yetegeeza nti tegayina bigambo bye anti Bebe ayina ekizibu kyatamanyi ayina mentality eno ey'abannaffe ey'okulowooza nti buli kibaawo kiina kuba commanded kiina kuba kyamaanyi kiina kuba kya order these institutions zibaddewo emyaka mingi before the existence of NRA ne NRM kitegeeza bino byonna Bebe byayogera omuntu asobola biwunzikira wano wa Simon Muyanga Lutaya kakati katujje wali let me give you another example Bebe Cool bw'omutunuulira sometimes nseka n'enkwatibwa n'ennaku I don't even want to involve his family era ekifaananyi ekyo omwana kyalaze nga Bebe Cool ali mukyala we kimpisiza bubi sina buzibu anti kyenkugambye kubanga nze nkubuulira buulizi nze this is nze sibadde sikyagadde naye in fact ng'oyingira Bebe soko tuwe Bebe wa gundi ojerumu cause toyagala kuyingizamu family never but sometimes waliwo ekintu kyoyinza okulemererwa okwewala nga example entuufu gy'osobola okuwa omusajja omukulu okutegeera kugamba mutabani we kino nakyakimanyi gwe lwaki tokimanyi kitegeedde soko tuwe clip eyo na ne sense togenda kayana without sense gamba takayana na sense chigwe boyinanga you no longer a member of parliament but I'm a member of parliament oloza lwaki bakupala Linda kankubuza senseless Linda ko katono fine Bebe who is the member Bebe let's go slow who is the member of parliament of Kampala oloza lwaki bakujjayo kibuzo omwana wao kuba manyaso bolo why aren't you in any party? Any MP wa Kampala. Why do you think you are even dropped from? Damu, no worries. This is where I want you. Conversation about the genuine. Any MP wa Kampala. Come and win likes. Bebe, any MP wa Kampala, you can shout. Responsibility onajijja wagwe omuntu omukulu okubeera kaawo n'ogamba. Bebe, let me tell you, if you want to go into intellectualism, you're losing this battle. And I think you, as a person, go by you've saying, lost the battle because this is factual.
How long does a person Don't tell me about any brand. Patriotism is the most important thing for any country. I How think you end up mu ddakiika ng'emu n'ekitundu ku clip eyo then ogenda tulapingira apo ensonga ya bebe ku kyengenda okuwa ekirala. Omanyi, let me tell you something small. Okay. Abantu bonna abasemberedde state balowooza nti they can basobola okwogera ku nsonga mu intellectual way. Not at all. Not everyone. Not at all. Babebekulu basemberera abakulembeze. Eno ye government gye nasoose okulaba nga intellectualism efudde. Even the leaders abali mu bukulembeze. Nti bw'otunira ku level ya Bebekulu n'engeri gye bamutwalamu mu NRM. Wali suubidde nti level of understanding n'engeri gye yali badde ayogera ku nsonga n'okumanya kwe kwali badde ku level ndala. Naye bw'owulira level of discussion, ogamba, who is this person? N'abantu olumu abamuvunnamira. Kubanga bw'otunira Honorable Nsereko, let me tell you something is, nze nsaba nnyo edduwa buli kaseera. Era nkyogera nnyo, mbeera njogera nnyo, saagala giyita na dduwa, nsaba nnyo Katonda. There are people bensabira ne ngamba singa bajoininga forces of people. Nsereko, I still agree. Paka leero is one of the very few abantu b'endowooza balina knowledge egatta ku bannayuganda. I believe 100%. Era nsaba nnyo ne ngamba Nsereko, ne ngamba singa alaba omusana n'enjuba, naye ekyakavalinga Nsereko endowooza ye gye bayita self-interest. Yatuuka n'afuna self-interest. N'ava ku cause. Naye olumu era owulira agira n'ajjayo. N'ajja n'ayitira. N'adda ku mazima nga gamuluma. Ng'ebituufu abiraba bimuluma. Era bw'owulira discussion eyo yabadde ensonga ezimu kubanga kyavudde ku Uganda Airlines. Engeri gye yadileyizeemu, abantu gye bafiiriddwa ssente, obudde n'ebirala. Ng'ekizibu ekiriwo kyabadde poor communication skills. Era yabadde abuuza Bebe nti kati gweyogerera ekitongole ky'ennyonyi. Okitegedde? So everyone mu NRM awulira alina self-entitlement. They want to defend the regime at any cost. Badefendinga regime eno mu sectors zonna ne bwe batalina kwogera, ne bwe batalina bukugu. Olage era natuuka n'okugamba mwaliyogedde ku bintu bino naye mubyogerako bitya. Oli n'amugamba okay, oyagala tunenye bano abantu how? Nsereko ng'amubuuza kale ogamba abantu tebakuba nnyo government oba airlines nti bakuume brand. You want them to keep the brand. Naye kale tuwe embeera bwe basobola okuginenya nga bakipinga brand nga tasobola kinnyonnyola. So osanga omuntu nga endowooza ye eri packed somewhere. Endowooza gy'alowooza just limited to his understanding, to his interests. Ng'omuntu. Ebigendererwa bye interests ze ng'omuntu. Because let me tell you, njagala olya face ya Bebekulu and you read it. This is a biased man. Mukaawu. Kubigenda maaso is fighting for his bread. Tafa ku bannayuganda balala biki be bayitamu because ye baamuwayo ka contract kakola enguudo. Bw'akuba essimu n'afuna ebisawo. Osobola omubuuza gw'osasula omusolo mu Uganda. Era osobola omubuuza okola mulimu ki? Nsereko yamubuuzizza. Kozi Bebe alina we yagambidde nti gwe Nsereko ofuna omusaala gwa gavumenti. Nsereko n'amugamba bw'ogendeyo ojja kuloozinga kubanga njagala oŋŋambe nti igwe okuyimbira NRM oyimbira bwerere kubanga ekoze birungi byokka yensonga lwaki ogiyimbira. Yagambye walya nti yabadde agamba abantu nti mube patriotic. Yes. Muleme kukuba nsi oba ebintu byaffe bi patriotic. Nsereko n'amubuuza kale gwali patriotic. NRM ojimbira bwerere. Ojimbira bwerere. Pato ojagala nnyo. Wali badde oyimbira bwerere ng'opushinga yo party. But before you go to singing okuyimba ku party gundi zino zibakola rallies. Na usoka kuteekayo budget. Kitegeeza gwe bigendererwa byo kiri kye nkugambye self-centered interest akulembeza mugaati ye gwalina kulya. N'amutuuka n'omugamba. He spoke about the potholes in Kampala. Gundi Bebekulu. N'agamba MP tunulya potholes mu kibuga. Nsereko n'agamba my friend. Ekisooka Bebekulu alina okukimanya.
ani avunanyizibwa okukola enguudo Yeah. kubanga tuli far away from knowledge. He is far away from knowledge. Bebe. Otegedde, yes. Ate ng'alina ne contract ezikola enguudo osobola okuwulira side z'ebulinde eyo omukulu yakwata contract ezikola enguudo. Ani. Bebe. Are you for sure? I'm telling you from a point of knowledge. Okitegedde? Sebo abakulu nkugamba abasukulu balwana kiri kye nakugamba kibayita protecting the gains. Ne bebe ali omu kwa protecting. Ali omu kwabo kyova olaba alwana okufiira protecting ebyekijjege bitalina ku protectingibwa. So omusajja amugamba nti potholes gundi n'amugamba my friend sente zaali zirina okukola ebintu Museveni zonna ziguzeemu bantu. Saawa zino bakutte budget y'eggwanga bali mu kugula ba political MPs aspirants ba political candidates. Abayimbi abo nga Bebe yakwata ensawo bakabawa bilioni 13 zaali badde zitezisobola kukola bintu. Look what is happening. Ekiramye service deliveries wano ze tulimu mugana wange Jimmy. Sente zonna ezaali badde zikola emirimu mu ggwanga Museveni ali muzigula mu ba political opponents. Tugenda tuuka waawo. Tuyina waawo eddakiika nga 10. Kakati njagala tuwumbe Bebe. Tuweeko ku bwaba Bebe kankamalize kano. Bebe tayina moral authority. Right? Ejja kwogera ku discussinga ku nsonga zenna ez'eggwanga olw'ensonga nga zino amanga. Bw'obanga Bebe ng'ali mu Kampala ng'emirimu gy'agikolera mu Kampala nga tamanyi na current MP of this city kyabulabe kiswaza naye ng'ayogera kwogera ku national issues oyo omusajja natuuka n'agamba baakugjayo kyovola abantu bakuza omusajja n'amugamba I've served 3 terms. I'm not here to protect Nsereko because I know he's also under that same box. Otegedde. But at a given day, due to his experience and knowledge, atuuka n'avaayo n'abuuka mu box n'addako ebabbayi n'ayogera ku nsonga eziruma eggwanga. Naye bw'obanga gwe Bebe cool, byebye cool. Nga tosobola na kumanya MP w'ekibuga kyo mwotambulira mwokoledde music ebbanga n'ebirala. Kibi nnyo. Ngero tuka n'ogamba baakugjayo. Omusajja n'amubuuza who is the current MP for Kampala? Ask your child. Bw'obanga omusajja because Nsereko played enkola ey'ekikulu. Because communication, if you can't listen, Bebe kisooka alina poor communication skills. Yeah. Otegedde. And enkola ya poor communication skills ye bantu abatalina knowledge about things. Omuntu alina knowledge about things tatuuka kwe extent yagala okuleekaana obuleekaanyi. You speak, you listen to the other, naye n'ayogera n'owuliriza, you respond. Yeah. So if you want to cover up everything, you shouting. You will end up oyagala kuleekaana buleekaanyi omuntu omubikke bakuyita kubuutikira. Kitegeeza olemeddwa okumanya ensonga gye mwogerako. So kyova olaba yaluzinze debate era n'arunning away from debate from the live gundi gye babadde broadcast yabaddeyo ku TikTok. All right. Producer, nja kusaba otuweka katyoni ka James Pier Ssentongo then nga bw'oteekateekera akatambike nkuweerezaawo ke kaba kaddakaawo. Mujja kunzita. Now, eno gundi ya James Pier Ssentongo twagala gisoma. Oyinza okubeera ng'olaba bulabi kantu kali awo then katugisome. Faruku jimerero oyagala kunzita. Tugitandikiddewo eno. Ekisooka tulaba omusajja ow'emiwuula oba yeefaanaanyiriza okubeera omusajja kuba tewali mukyala okay. Ayina miwuula gyefaanange gye n'otunya n'amagulu wali wansi girabwa nti musajja kuliko n'obwoya ayambadde sirigundi sneakers ezo entumbo girabira ddala n'emifumbi bw'otunya n'ebirevu netasala binkwawa ako sikamanyi okay. Bwe bakituwadde wali okay. Now bwe wekkaanya olaba Allen egenda waggulu egamba nti wait I have a very important question. Lindako nina ekibuuzo eky'omugaso Kamala.
Nyina ekibuuzo eky'ensonga. Aha. Oli n'amugamba eyo yennyini n'agamba if voters stay at polling stations. Agambye alina ekibuuzo ku guno omukono. Kakati ku guno omulala kino kye kibuuzo. Agamba nti if voters stay at polling stations munatusonyiwa ffe bino ebigabo tetulina nnyo bisoma naye katukiyiseewo banaapamawa nti abawagizi bo bwe banaasigala ku polling station oba polling stations baneeyambirawa. Omuntu y'omu atugambye nti alina ekibuuzo kye kino kyabuuzizza twagala okutegeera yaani. Kakati structure y'akantu ako munna DPTV atulaba n'abawagizi baffe. Saawa zino amawulire agadde saturating nga tuba tulaba omusajja ayogera ennyo ku glasses oba zibayita galubindi. Ye Bebe Cool. Simumanyi nze omusajja abadde ayogera nnyo ku galubindi n'azoogera n'agamba zino galubindi ze mulaba. Era ze tuva okulaga emyaka 2. Webale nnyo. Naye z original. Muyina buli obwammwe bulabika bufeeke. Webale nnyo. Kakati tojjaawo tozza musajja. Omusajja mukomyewo twagala describe. Njagala kali akantu kali. Komyawo kali. Kakati omusajja ono era ebirevu mubiraba naye nga musajja wa kiwago nnyo boodi. Mugimu agenda n'awanika ebyuma. Ojja tuwa ku kifaananyi kino gwe kyefaanaanyiriza. Tumanyi oba ye. Kati bw'omala omulaba ate waliwo oluyimba omukulu ow'Emagere. Lwe yayimba Mr. Kataala. Bayimba Mr. Kataala. Ne bakamwambaza omukulu owa boodi. Bw'oba olaba kano ke Kataala buli bumunaku tadooba. Bunaku tadooba. Era nga kalina n'omukka ogukola ki? Oguyitamu ogunyoka. Bw'omala okukala ate omusajja ono Kataala kayambadde kali mu kala ya yero. Ekitegeeza nti muwagizi wa yero. Muwagizi wa kibiina ekiri mu Buyezi. Webale nnyo. Otegedde? Bwe yamaze n'amuseso n'agamba naye ate ono ddayi hadi wa Arsenal nnyo atera olw'okusiba ku mipiira n'ateekako ssente empitirivu. Okategedde? Mbumpimpi? Muwagizi wa Arsenal atera n'okusibako ssente empitirivu ennyo. Olumu n'awangula ne bamulya. Ani ataddewo kino ekifaananyi ekifaanana nga Bebe? Oba eringa hologram. Simanyi oba ani yamuku. Naye ng'akagundi ako tukajje wani? Dr. Jim Spire Sentongo. Dr. Jim Spire yakakubye. Yakakubye. Zonna ensonga ezibadde zitambula. Dr. Spire yakakutte n'ateeka mu message n'akiteeka mu. Omukulu yayimba Mr. Kataala. Akataala ne tukalaba wano. Ono gwe twogerako muwagizi wa Arsenal nnyo lukulwe ate akkiririza nnyo mu kkala ey'akataala ka yero. Era emifumbi agirina giwera ate logera n'anyiga mu kukyuma. Ekyakubisiza Jim Spire Kataala. Ddala ono Kataala. Jim Spire. Sokoleke. Mpaka akatambi. Tuve ku Bebe. Naye nga okiraba kino. Kiri a statement if voters stay at polling stations. Baneyambira wa. Omukulu ono gwe twogerako yabadde akkatiriza ebigambo by'abakamaabe. Bomala okulonda vaawo. Naddala CDF byabadde akola ki? Byabadde ayogera. Era ng'abamu bagamba nti abantu bajja kuba bangi baneeyambira wa. Netubajjukiza nti abantu ssebo nno baba mu bitundu byabwe. Yes. Olaba mu emyaka gye mumaze ne public toilets zibalemye okugira mu kibiina. Mwatuteeka obuvunaanyizibwa okulaba nti abantu bagenda wa. Naye kati ssaawa zino bwe mukiraba nti abantu kubanga ekibuga kiyingiramu abantu abawera miliyoni 3 every day. Miliyoni 1 n'okusoba. Otegedde? Naye kati polling station etabosukka n'abantu 800 oba lukale 1000. Ate nga ku kyalo ko bali buli maka galina ki? Toilet. Why are you feeling so concerned? Tuwa katambi ako tuve wano. Oye, tandika akatambi ogezere ddoboozi. Is Kyagulanyi, who is an MP. What is the difference? The difference is he's using two faces. So Bobby Wine is not an MP. It is Kyagulanyi who is an MP. What is the difference? The difference is he's using two faces to do two things. Okay. Kaima reasons like that. But here is the thing. Let me add another question. No. We called. You're going to mess me here. Bebe Cool is a musician, and this is a political show. Who is talking here? No. I'm a musician. I have a right to comment about any politics of my country. Who is on the show today? Bebe Cool, the artist. And we invited Moses Sali.
No, still is not easy. NBS munkoze bubi nnyo. Ntera okwagala okubeera ku debates n'abantu abategeera bibogerako. Debate eyo eba ennyumira nnyo. N'omusajja yabadde ne chance okwogera si bwe kiri? No, I'm making my comment. That's proves that. Bebe cool. Sorry. Insult a day mabega. Let me make my comment. The comment yange. Buli muntu akosoro olulimi olutadde meaning ngamu. Yes, and for me this is my comment. Nalowoozezza honorable shall come to you. No. Let me make my comment. The comment yange. Sijagala ndiku time yange. Bebe cool nsaba. Wayogedde. Kati saba nesenyonya yogere. Ekyo kigambya kiwulidde. Debates bwembeera n'abantu abategeera bibogerako. Omanyi nze nasoose okugamba nti segment yasoose nga tugera consultations ne ku mateeka muganda wange ono teyamukoledde nnyo nga byayogera tabitegeera biri mu mateeka kati nensanyuka nti tugendagenda mu segment ey'ebya music nti abitegeera nnyo ebya music naye ate nebiyingiddemu amateeka kati bwe mpulira muganda wange ono tetuli mu kooti kwogera amateeka. We are communicating to people. Save me from this hooligan. Ayogere. You know it is hooligans who behave this way. Bebe cool. To treat a hooligan is to act like a hooligan. Okay, but don't act like a hooligan. Ekimu ku bigambo by'oyogedde mu mboozi yaffe nti Bebe tawuliriza. Ate omuntu bw'olemererwa okuwuliriza ne communication eba efudde. Naye omanyi lwaki tawuliriza? Kubanga tayinaawo. Exactly. Omuntu bw'aba ali scarce oba limited nga ali limited to information ebi discussingibwako agezaako okuleekaana n'agezaako kavalinga twaliriza obudde kubanga tayina points zayina kuwa ku ebyo ebiri mu kwogerwako mu kaseera ako. Era kyova olaba Nsereko yabadde agezaako mugamba nti you losing an intellectual debate which you requested. Gwe kennyini gy'obadde oyagala okwengejinga into gy'obadde ogezaako okuba nti oyagala tugyogereko. Naye olw'okuba nti by'olina okwogera tebiriiwo kuzina ensonga ne byogezaako okuraisinga nti tebigatta. Okay. Kyova olaba bwe batuuse nga bamugamba ebituufu olaba gundi zonna zaabaddeko interviews zaabaddeko aluzinze n'anyiiga nagetinga bias because talina actual points to raise ku nsonga ze bagezaako kukola ki si mukugu. Era gy'olisonyi one time yamugambako n'amugamba nga bw'olabyawo maybe we tunaayogera ku by'okuyimba ojja kuba one time Namboozi yatuuka ku show eyo yali Barometer n'agamba kiki mutukoze badde mmanyize mbadde ngambo nakoze ensobi nazze lwa mukaaga sejjukira badde mmanyi eno anikaati kuba ndabye balamu wano ndabye balamu balugahara wano otegedde n'agamba nze temuddanga mukumpita mu bintu bino nga muleese wano babbalamu bano balina kubeera muwa mu music mu anikaati za show zaabwe ze balina okubeerako because an intellectual debate yagezaako okwogera ku nsonga z'eggwanga na biki ebitambula. These people are not aware biki ebigenda maaso just bakulembeza interests zaabwe wano nga bw'olaba bwe twogera ku Bebe nti Bebe bw'aba kumanya tasobola kugenda kumanya nti MP alina kukola kino MP w'ekibuga y'ono who is the current kitegeeza bye twogezaako okwogera mu Uganda biri wala nnyo n'okutegeera kwe n'ebyo byamanyi. Era omulabo omulimu gwakola mu kampeni za Mwai Museveni kugaba t-shirt za yellow ng'afukamidde na elements ng'afukamidde kitegedde unstoppable tebamuyita kwogera ku the way forward kwebyo biganye mu ggwanga ebyo byabalala kakati why do you call someone at your level ajje akole intellectual debate ku the way forward ebigenda maaso mu Uganda kuba tabimanyi ate sigamu tabimanyi kyokka tafudde na kutwala budde kukola ki kuyiga ya okategedako olaba wali badde bamubuuza kankumalize ne kano yamubuuzizza Muyanga Luuta yamubuuza omusajja akusinga ki let me just
ngezeko katono nnyo nambule ku bigere. Bebe mu reality taina kyasinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Leka nkubulire lwaki taina kyamusinga. Kyagulanyi kuba ssatu ba big 3 ye yali omuto ku bo. Ye joininga music later ku bo. Bebe yasookayo. Kakati bw'oba otuuka nga gwe oyagala competinga junior ng'otambulira ku ebyo byakoze. Njagala nkotinge bulungi. Junior ye yajja n'ateekawo okuvuganya. Kyakoze kye mulwana namwe mukole. Bwe yagula emmotoka ey'akabi Bebe n'adduka agigule. Ne bamubba. Bobby Mayibo yapapiriro kubanga tali ready ne kyagenda mutakimanyi. Kankubulira kako okubiri. Bobby bwe yateekayo ssente ng'agenze mu America balete Scarlett. Kankunyumiza. Simayo kano boko aliyo kawulidde. Bwe yagiteekayo ssente. Omusajja n'amugamba njya giweereza oba wiiki emu. Neyitawo nga tannagiweereza. Bobby yalinnya n'agenda mu America. Namugamba you want my car. I paid it cash. Namugamba njagala ombulira America bemeka basasula wane emmotoka cash. Bobby n'amugamba nja kwokya ekifo kyo if you don't give me my car. Oyo gwe bayita Kyagulanyi. No sense man. Bwe yagambe agenda kwokya ekibanda. Polisi nejja. Holiday ne bamugamba omusajja muwe emmotoka ye. Bwe bavuga emmotoka okuva mu gundi mu bondi bayite banatuuka na waka sasa namwe emmotoka ye ewedde musajja bagitika agitwale. Oye Kyagulanyi eriyo soldier si wa kuzanyirwako n'agireeta. Holiday bwe twogera ku bintu omusajja okufuuka omuvu obuvunaanyizibwa. Bobby yasooka okuwasa embaga mu bakulu be buli kimu abadde kyakulabirako gye baki nga yasooka okuba ekyokulabirako. Bwe twogera ku investments abantu ze bakoze Bobby gwe tusobola kulaba nga alina investment yali mu public. Nalaba gundi General Salim Sale ng'agamba nti oyo munywanyi wange yakola beach mu business yakola beach wali nemba neyange wano Sale ye yagitunda dda eya Kyagulanyi weri. Bebe alina business ki mu banga letubadde nga twogerako. Tuve ku Bebe sagala kano kankamaliriza njagala bino bitegeerekeka abantu babitegeere kubanga sagala basajja abo kuddeeyo kulimbalimba banna Uganda. Right. Bebe yasoma ki? Already yakugambye oli amusingo. Yasoma ki? Simanyi. Kyagulanyi wayita nasoma bwa lawyer. Yaina degree. Yaina diploma. Mwe mudidi. Kakati afunya certificate ya haya. Kubanga yasooka n'amala mukaaga. Bebe wagambe yasema wa PCM bikitumanye na certificate bayagifuna. Omukulu yali amaze okufuna advanced certificate diploma MDD. Owa S6. Ne bwe bakola PCM. Oli ebigambo byange. Toyogera na muntu yamala S6 n'agenda na enrolling for any course oba myaka 2 kuba diploma zilete kuba za myaka 2 and more. Gwona bakususe. Ona bakususe. Kati sawa zino tuogerera. Tasobola kuogera kigambo kyonna kikwata ku Kyagulanyi about education. Kati n'okumanya they are not even in the same caliber. Someone is on the moon, Mars, omulala kyali wana akongojja. Omusajja yagamba I defeat them musically, financially, academically, politically, financially byonna. Byonna yagamba so anyway, bebasigale ku focus aliye musimbigwe gumwoche naye ebyeggwanga bino abiveeko tajja bisobola. All right. Tuluddewo nekibadde kyetaagisa.